tuwa akalowoozo ka leero buli omu okasalimu okateeke ku mutimbagano egy'enjawulo buli omu okawulire. Mu nkola eyaffe ey'abakaddugala tuyina obulombolombo n'ennono ebbanga lyonna kwe tubadde tuyimirizzaawo obufumbo. Nkiddamu, ebbanga lyonna mu Africa tubadde n'enkola yaffe eyimirizzaawo obufumbo nga tetugendera nnyo ku nkola z'abazungu. Naye olw'okuba tulina abantu abasomyeko abeefuula nti bajja kutegeerera buli mumu, bagenda bakyusa ebirowoozo n'okuleeta obuzibu mu nkolagana wakati w'abaami n'abakyala naddala abasuubira okufumba oba okufumbirwa. Waliwo amateeka banna byabufuzi abawangala mu parliament ge baagala okuleeta agakwatagana n'obufumbo. Nze nga nze sikkiriziganya nago kuba gagenda kuleeta ensasage gye mutamanyi. Gwe mmemba parliament omukyala oba omwami ali emabega w'okuleeta amateeka gano, olina omwana ow'obuwala, olina omwana ow'obulenzi asuubira okufumbirwa oba asuubira okuwasa. Kimanye buli tteeka lyonna ly'okola koza kamanyi ng'akoza n'owebba lijja kukwata omwana wo, lijja kukwata muzzukulu, lijja kukwata ani. Era gye bujja okukomekereza wattu nga gw'ofiiriddwa eyateeka amateeka gano mu nkola. Olw'ensonga nti amateeka muzibe galabira awo we galina okulabira ng'ensonga weeri. Kati mwenna bannakyala abali mu kukola enteekateeka z'okukyusa amateeka g'obufumbo olw'ebigendererwa ebyemmwe kubanga musomyeko mbadde mu nsi z'amagulu meeru, ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Okuwasa n'okufumbirwa mu nkola eyaffe ey'ekiddugavu eyawukana nnyo n'enkola y'okufumbirwa n'okuwasa mu nkola y'abazungu. Muleke tuleetera mpisa na bulombolombo bw'abazungu buteeka mu nkola ey'okuwasa n'okufumbirwa mu Africa naddala mu Uganda. Mugenda kuleeta obuzibu mutamanyi. Ennaku zino tulina ekintu kye tulwana nakyo ekitali kya butonde kigenda mu maaso mu Uganda. Bwe munaakyongerako amateeka gano kiba kitegeeza nti eyatwala ojja kuba esiridde, okendeeza ku kuzaala kw'abantu kujja kuba kutuuseewo n'obwakirereese nga buli awo muntu tafumbiddwa bujja kuba buyitiridde n'obwannakiyombekedde bujja kuba buyitiridde. Abaagala okutegeera ensonga zino kamba nnyonnyola amateeka amapya bame ba parliament ge bageza okuleeta mu nsonga z'obufumbo muwulire bulungi nnyo. Bagambye bati nti parliament mulimu akabondo k'abakyala abateekateeka okuleeta amateeka agakwatagana ku bufumbo geegaluwa. Bagambye balina obuwaayiro busatu bukama wandiisemu. Bagambye nti okubeera n'omukyala nga tomwanjulanga bakusiba emyaka 3 bweddu. Akekawaayiro akasooka nti okubeera n'omukyala nga tomwanjulanga bakusiba emyaka 3 bweddu. Kati wattu njala sooka kugamu akawaayiro kano akasooka. Obufumbo si bizinensi. Obufumbo si bizinensi. Obufumbo ddagaano ekolebwa wakati w'abaagalana ababiri. Era bamanya waje bagenda okusibira. Era okwanjula oba okwanjula kuba kusala wakati wa mwami n'omukyala nga batuusizza nti bagenda kwanjula. Eryo sitteeka. Era yaleseka nakawaayiro akasooka munnange nkugamba nti olina omwana w'obuwala, olina omwana w'obulenzi. Sirowooza nti bwe banaasiba omwana olw'okuba talina ssente zigenda kwanjula muwala ate ng'abadde naye kinaakusanyusa. Mukole amateeka gano nga mukimanyi nti muzaala, okujjako nga temuzaala mwafiisa oba mwafiirwa. Naye gwe alesa akawaayiro akasooka nti okubeera n'omukyala nga tomwanjudde bakusiba emyaka 3. Kimanyi nti olina omwana w'obuwala, olina omwana w'obulenzi, akakawaayiro kajja kuba kamukwata. Akawaayiro akokubiri teri kubanja bintu ku buko. Kano kakawaayiro akokubiri. Akawaayiro akokubiri kano nnyinza okuba nga nzikiriziganya nako nga nze omuntu tuteri kubanja bintu ku buko, naye kisinziira bibanjidde mu kkowe ki. Sisobola kuba nti nawasiza omukazi nga mutaddemu butitimbe bw'ensimbi wattu nga sinnamuzaalamu yadde omwana kabeere mulema ne wayita ebbanga lya myezi 6 mpawe kaaga. Munnange n'anoba n'agenda nadde waba omusajja omulala n'amutwala. Kino kiba tekiwulika bulungi era bubanga obuyaayi oba banga obubbi. Kati wonoka n'akawaayiro mubanga abagamba nti muwadde bbeetu buli muntu anayagala okujja okuwasibwa oba okwanjulwa yo n'amala okukola byayagala alina eddembe limukkiriza okudduka n'agenda nga tatunudde kikyali si mabega. Ekituufu kiri nti obufumbo bukolebwa abantu babiri era bakkiriziganya. Sirowooza nti omuntu bw'abanga mwawukanye bulungi asobola okujja okubanja ebintu bye. Obanga omuntu omuzaddemu omwana osobola okuddayo okubanja ebintu. Okujja ng'oliko akatuli akakajjansi ku mutwe. Naye omukyala bakuzaddemu omwana oba omuzaddemu omwana obanga omwanjudde n'akuzaalira omwana sirowooza lwaki bw'obanja. Kano ko nnyinza okuba akokubiri nzikiriziganya nammwe. Naye kisinziira biki ebibaddewo. Tugenze ku okusatu. Okukola DNA osooka kufuna lukusa kuva mu kooti. Kano ko sikkiriziganya nako emirundi 10 n'omusobyo. Nti singa omuntu yenna omusajja n'aba yemulugunya ku mbeera n'endabika y'omwana bwe yeekengera mu famire ajja kuba alina sooka agenda mu kkooti y'amateeka ate asaba olukusa okukebera omwana oyo DNA. Akawaayiro kano kabi nnyo. Lwaki kabi nnyo? Singa okukwana tusooka mu kkooti kyandibadde kikola magezi, kyandibadde kikola makulu.
era singa okwepicha tusoka kufuna lukusa lugenda mu kooti kyandibadde kikola amakulu nilo kuba nti endagaano ebeera wakati wange na mukyala wange era n'okwekengera otwala omwana either asobola okukikola nga mutegeezezzaako kubanga simutegeezezzaako kati gwe okuŋŋamba nti nsooka mu kooti funa DNA musooke mukyusa amateeka gonna ago obufumbo nga n'okukwana tukwalira mu kooti n'okwepicha twepichiza mu kooti nga results eziva mu kwepicha order yavudde mu kooti bwe mba neemulugunyiza then nzire mu kooti n'ensaba DNA tugikole olw'okuba nti buli kimu nakikolera mu kooti newe kibanga buli kimu tukikola ffe abantu babiri ffe tusazeewo mukulu mwewumuzeeko amateeka gamu ge mukola tegajja kusoboka ekya DNA mukikola olw'okuba nti abasajja basinga obungi mu gavumenti muzadde mu baana b'abandi abasajja n'abakazi mukola ebintu bino olw'okuba nti muzadde mu bantu ab'enjawulo nga muli mu gavumenti muti okugjayo obwenyi okulaga abantu ne public nti mulina abaana nkumuliitu mu bitundu ebyenjawulo mu famire ez'enjawulo nga nafutubadde ku Uganda Yoseriti bahabulwa alina abaana kamaala ak'abasoga mu bakazi ab'enjawulo mu famire eziyimiridde ez'enjawulo nga yazaala mu baka abasajja abaana nga n'abakazi tebasobola gaba baabwe nti Museveni alinamu omwana mukola amateeka gano n'ebigendera nti mulina ebintu byemuyisaawo n'ekirala bw'ogamba omuntu akebera DNA singa omwana ono nkizuula nti omwana si wange n'enfa n'asikira emaali yange n'agitunda ani aba afiirwaku ffe ffenna okwekengera kya butonde kuba kati mwenna mutagetinga kubba bintu by'abantu gano amateeka munaagayisa mbalayirira okusookera ddala kijja kusooka kuluma mmwe kubanga ensi tekungula tugikyalako bukyazi lwaki mwegendereze nnyo nga mukola amateeka gano kuba gajja kuleeta ebintu bingi nnyo already tulina ekintu kye tulwanyisa ekyalumba ensi ekyabavuzi b'empanka ku sayidi ey'abawala n'abaana abalenzi omuze guno gukuze nakola post wiiki ewedde oba wiiki ne bagamba nti ndi mweraliikirivu nnyo emisinde emize egy'abaana abalenzi okufuuka abawala ogitambulira era ndi mweraliikirivu nnyo emize egy'abaana abawala ku sipiri kubafuukira embeera z'abalenzi ngeri waggulu nnyo posti abantu bagikomentingako nnyo era bagisharinga bwe munaaleeta amateeka gano gagenda kuziyiza abasajja okuwasa n'abakazi okufumbirwa kino kigenda kulekawo generation eziddako mugenza kuteeka amateeka kendeeza abantu oba kubanga ne bwe nkuwasa ngero oyina empisa embi ojja sigaza nga oyina empisa embi ne bwe nakuwasa nga oyina empisa ennungi ojja sigaza nga oyina empisa ennungi muleke abantu beetaayenga katonda bwe yabatonda ku nsi kubanga singa kyali nti gwe bawasa yazaala kiba kitegeeza nti bano bakawundako ku by'eddinisa bandi badde bamala kugenda mu kyaki mu mizikiti oba mu makereziya okubagatta okuzaala naye engeri katonda gyekireka nga kiri automatic ebintu mubirekere katonda biri waggulu wakumanya kwammwe muleke kweyingiza mu butabikwatako kambalage ka video kano kushare shiba oyo kamutegere nti ebintu by'omutinkula eby'obufumbo tugezaako kulwana ekintu ekyayingirira ensi ekisaanya wolede obufumbo n'okwekyawo abaana batakyayagala kuwasana kufumbirwa kati munaleeta amateeka gano mujja kira mu kalowoozo kaalyo kaako baabo abo baana ba bulenzi abandi badde bawasa kati bwe muleeta amateeka gano gagenda kusindiikiriza n'abalala okuba nti bagenda kuwasa oba kufumbirwa kankikuddemu taata gwe maama munnabyabufuzi ali mu paalamenti ateekateeka amateeka gano essaawa zino olina omwana mu nju oba olina abaana b'obulenzi n'abobuwala wabula tobamanyi ebitundu 100 ku 100 okeera ku makya n'obwa school fees ne bagenda ne basoma tumayi bakula ku ssomero mu public ng'oyagala okufuna pulesa alusa sukaali mu bulamu bwo bakeere enkya bakugambe nti ekampala bategeseyo paledi y'abavuzi b'empanka oba bakola emikolo ku bikokujjo ebeere open omwana wo kennyini gwobadde weesiga ogenda musanga mu paledi ng'asinga obusanyufu nkiddamu gwe munnamateeka ali mukola etteeka lino tomanye mwana wo mizeejo omulabulabi kubanga temusiiba nabo temusula nabo abamu babeera mu masomero ng'oyagala okukakasa nti ensi yonna nfu bakeere ku makya bagende bataddeyo paledi y'abavuzi b'empanka mu kampala mu uganda eri open omwana we yennyini gwe wa minisita owa memba paliamenti owa chairman LC5 chairman LC3 oba kansala bateekeyo parade ojja funa pulesa sukaali alusi banze n'okutwala emulago ng'ofudde ng'oli ku oxygen lwa parade lwojja otegeera nti abaana bamu abasinga obungi bonna baafa dda kubanga temusobola kitegeera kati muleete amateeka aganyigiriza obufumbo n'embeera eriwo mujja kiro zaako awo tuvuddewo
kabadde kalowoozo tugenze kukigula luki ekigula luki kyali njala kiweereza mu ndaba na Uganda olwalina kusoma ziri mwenda ezaakoka ku mwezi ogw'ekkumi lwe lunaku Uganda lwe yagwa mu bizibu mwe kimuyita independence olwaliro ennaku z'omwezi ziri mwenda omwezi ogw'ekkumi mwaka 2024 bwe lwali bwe luti mu 2062 Uganda negwa mu bizibu by'ebyobufuzi kubanga tebyaliwo kemabega olw'omugattingano gwakola wakati wa Buganda ne Uganda okufuna obwetwaze gwe wenna asanyuse olwaleero nti Uganda yafuna obwetwaze njala kugamba oli mugwagwa nakoze post busy gwe wenna ali agamba nti Uganda yafuna obwetwaze era n'osanyuka n'ojagambiza ng'akimezeza okwomusana oli mugwagwa post nazikoze ate sikirumamu oli mugwagwa lwaki oli mugwagwa kubanga bagambye nti only fools will celebrate the independence of Uganda lwaki okubeera independent bwe bwetwaze oba obwefuge nga weefuga kiba kitegeeza buli kimu okyesobolera kyetuusaako bwefuge obwongo omuntu kankuweeko ekyokulabirako bwoweza emyaka 18 nga tokyasoma ovudde maka ga kitaawo ogenze otandise ofunye omulimu opangisa weeriisa wenywesa weesuza buli kimu okyetuusaako n'abakazi okyusa b'oyagala oba n'ofumbira oba n'owasa n'okola buli kyoyagala kyetuyita independence oba independent gwe eggwanga Uganda olaba liri independent nga bw'oliraba teriri kubanga emyaka 62 bweddu bwekyanga baga nti Uganda yafuna obwetwaze tetukyusangako buyinza mu mirembe kuwamba kutta na kuyiwa musaayi n'olwaliro kye tulimu eyo tebeera independence mu myaka 62 amasomero gafa n'okuzika ne kuggwa mu myaka 62 bamemba parliament bannabyabufuzi buli afunamu enkenyera ng'ayise Windows ennyonyi agikwera ku makya ng'agenda ebwayise n'agenda e Kenya n'agenda e Turkey n'agenda e India n'agenda mu America oba Bungereza okufuna obujjanjabi mu Uganda amasomero amalwaliro tegaliyo eba independence nkubuuza eba independence ku myaka 62 egy'obukulembeze oba egy'obwetwaze gye mugamba Uganda ebitundu 9 ku buli 10 bannansi tebalina mirimu bali idle and disorderly eyo independence ebitundu 9 ku buli 10 eyo si independence Uganda ensi gyomuga nti yeetongodde enensi budget yayo ebitundu 7 ku buli 10 sente zewulibwa bwolibwa buli mwaka mu bammanirendaazi okwetola ensi yonna eyo gye muyita independence mu Uganda economy yayo eri mikono gy'amagwira ebitundu 85 ku buli 10 eyo independence nga n'omu China yafuuka liteira oba yafuuka hooka atambuza bintu n'omuyindi naye atambuza bintu batunda ne kabalagala batunda n'amakoloni eyo independence nga nfundikira mwenna abadde bajaganya independence ne baga nti muli bagwagwa mwenna abasajja abakulu abatuludde emyaka n'abalo bannabyabufuzi olwali toddamu gamba nti Uganda yafuna independence olw'ensonga mu 1995 bwe mwaweza Uganda bwe mwagikwasa ne mugikwasa Museveni enaafuga Uganda emyaka 40 bweddu nakati awuli akyala gifuga kubanga mwamukwasa ssemateeka nga open check n'awandika mu mateeka agenda ebiragiro kwe kufuga Uganda emyaka 4 Museveni yalonda buli kintu kyonna ekirimu obuyinza mu Uganda yensonga lwaki buli afuna ekizibu akugamba Museveni nyamba ng'ate institution ezimu zandibadde ziri independent nga tezeetaagisa mbu mukulembeze aziyambe bagobye omuntu ku ttaka Museveni nyamba gobabbye Museveni nyamba ebitongole bikola mulimu kikubanga mwaddira constitution ne mugikwasa Museveni n'awandikamu ebintu bye yensonga lwaki alina obuyinza obuyitiridde kati njala baga gwe wennaga nti wafunye independence oli mugwagwa emirundi bugwagwa butabalika bugwagwa tetufunako independence kubanga singa twali tufunye independence twandibadde twakyusa dde obukulembeze mu mirembe nga tewaliwo kuyiwa musaaji kyekibadde kigula ekikyaliro njala tandika video kati sharing a video njala tutandika video ey'olwaleero oba ngitandikire wasimanyi ndowooza ng'oyagala okumanya tetufunako independence nkwongera akalala era nakugamba nti ensi erimu emirembe agamba nti ensi erimu emirembe yennyini atambulira mu kuuma kamberenge kati ye yennyini emirembe gyammalako emirembe okuga nti eggwanga lina independence yennyini akugamba nti eggwanga lyafuna independence tali certain n'abantu baalimu atambulira mu bulletproof coffin
ya kugamba nti ali independent oba Uganda atambule bulletproof coffin mwatambulira ali independent oba Uganda is safe tetuli independent kubanga anona amanyi nti eriya bamunonya bagendo mutta atambule bulletproof coffin yiyo katugambo tyambo independent nga naganda independent yennyini atambulya mu coffin etayita mu masasi ng'ayimiridde wuuyo izo gati nkulimba wuuyo manze ne yenna yeralikiride wuuyo kanjizeyo girabe wuuyo kamukuleetera atambulya mu coffin wuuyo Uganda mwina independence eyo independence oyo eyo independence kale ndowooza kansoke mbatwaleko ntandikidde mujjiya ne mbanyiizaamu kadooza kansoke malu basesaamuko katono tusimbule video tugitandike kansoke mbaseseemu katono. Alright, twabagamba nti mu Uganda mulimu abantu abeefuula nti bagezi naye nga ate basiru. Wattu mu Uganda olw'okuba nti media teriiwo tusanga abantu bangi nnyo abeefuula bagezi olwalwenkoma okwogera ku muvubuka ono twabataddeyo video zonna ne muziraba engeri gy'abadde afira mu Bannayuganda ng'ayogera ennimi ez'enjawulo ng'abuzaabuza abantu. Ndowooza mwakalabe kali ka video akasoose njala bazanjira ku video buno busatu mbateeketeeke tutandike video kuba sagala mubeera na stress njala tandika njala sooka basesaamu katono ne tusimbule video kubanga n'omusomesa mu kirasi aba asomesa asooka n'abawamu ka break ne musooka musikamu kano mukola mutandika video tutandise ne mu kasambidde wulira bwe yatugaa nti mutandike na kano. If we are to flourish as a country, we must develop what we call an idiot detection system. If you want to be successful in this world, you have to develop your own idiot detection system. Idiots sometimes are even smarter. They can be even promoted before you on the job. They can dazzle you with very long opinions. I wish there was a foolproof way to spot idiots, but counterintuitively, some idiots are very smart. They can dazzle you with words and misdirection. They can get promoted above you at work. They can even be elected president. Right. Kati ebigambo gyabijja okubabuzaabuza kubafa basinga obungi oluzungu tumanyi olwokiyita mu lujja. Kati kambazanyire buno video bugenda kubeera busatu bwokka ale saagala museke nnyo tusimbule bye bino ebigambo gyabijja biri byayogera ziri slang eziwulikanga botanical bino gyabijja ono mukuba professor ono yomu gyabijja bino. Hello, Prof. A lot of things are going wrong in our country today, especially in the area of our institutions of higher learning. An example is the case of Ladoke Akintola University of Technology. What do you have to say? This impedimental, compostable, and volatile lemma, in its maximum exoneration, reminds me of the biblical Eloi Lamak Sabatane, Osun State and Oyo State governors. Why is this institution, Ladoke Akintola University of Technology, forsaken? What germinated the abnegation and repudiation of Ladoke Akintola University and our academic system macaronically? What happens to the funding? 4 years course metamorphosing into 6 years? Oh, what an academic academic yo-ho caused by these political yo-yos, political yobos in their leadership rococo, leadership rababaration, in conjunction with administrative bemusement, holy-poly, and discombobulation in their obstreperous, malevolent shenanigan and hocus-pocus agenda. Governor Ajimobi, Governor Aregbesola, you have discommoded and flustered 34,000 students irreparably. Okay. Kati eyo jajja oluzungulwe kati akabadde kanzise bwe buno obubiri obusembayo buno bwadde bunzise nange naye mujja kakasa ndi bana basajja abayayi bangi njo kati buno bwadde bunzise kano buno obubiri kano ke kasooka kano. What is your advice for Nigerians in 2023? Thank you very much. You see, as an academic juggernaut, an erudite egghead, a long-headed apologetic, and an highbrow pedagogical rabbi with multitudinous acuity and acumen. Professor Emeritus,
And as an aficionado and academic charioteer, let me jaw, spiel, orate, verbalize, pontificate punctiliously, vigorously, rigorously, scrupulously, and mathematically pedantic in a persnickety and pernickety modus operandi, denounced and devoid of a microscopic balderdash. Help us. You see, 2023 is a year of fabulous Bonza and Bija, Yabadabadu, and Hoho Wahaha. You see, and as the Fonset Origo and Terminus Aqua of the year, I am confident that this year will be eclipsed with Joy the Viva, Jacus, and Jokun Jokundity. Use cutlass to cut grammar for me. You see, I'm also hoping, craving, and hankering that every compost mentis homo sapien would not be engulfed in a hukum bohum, flap doodle, topsy-turvy, bourgeois, and a hanky-panky jiggy pokry bugaboo. And you see, gazing at the contemporaneous status quo and phantasmagoria of the country hitherto, we can all recognize, prognosticate, and even deduce that the economy of the country keeps nosediving and plummeting in an aqua of austerity, destitution, melancholy, ramshackles, kefeful malaki, and cataclysmic quagmire and brouhaha. It's because of net 30 naira that I'm speaking all this grammar. So my advice to Nigerians on how to change this situation is for everyone to actually go out and collect their PVCs and make sure they vote wisely in the forthcoming elections. Daga kwangaga. Kano ke kasembayo tugende. Kale kana kasembayo ojjo okutegerera ebigambo bali mu kooti. Nga waliwo lo yawolereza omuzi w'omusango ne awolereza gavumenti. Buli omu yalaga munenti amanyi oluzungu gibyaggwera nga abadde awolereza omusibe ayagala kudduka mu kooti waliwo ogenda okutiira ensi otegere bambidde ebintu bakola yakiyawulira. My lord, if I may. Standing on all existing protocols, standing before his barrister Boniface Njoko, ex-choir, 20 years plus of practice. I cannot subjugate my personality with a baby lawyer trying to subjugate and incapacitate my client's altercation. Innocence must be adorned before any form of justice must prevail. I begin my defense with the Latin adage that says, Nemo sensato ignorare legem. That is to say, and I quote, ignorance to the law is no excuse. My client here has been accused of extrajudicial murder. How judicial can he be? I stand to correct you with evidence of the CCTV footage, even if it is not clear enough. But we got the broken audience from people around the vicinity. The conscious motus pagis has been able to subjugate and claim my client of innocence within the jurisprudence. What is the law not saying? Are we not humans? Can this kind of stomach be capable of running from a murder? Where does he want to run to? Is he alone? What sort of ethics, close-class Merigotis hocus pocus will be able to subjugate my client's insubordination? I stand to be corrected, and I don't want to say much. My opposition here has to be able to convince me beyond reasonable doubt that my client was at the scene of that murder to subjugate the incocus pactus mentus priscoidamis to complicate with the law's discrepancies. I know with this Latin adage that says, Cancus mentus magis, let justice prevail before innocence can be subjugated. I rest my case. Thank you very much. And first and foremost, let me give you my rubrics, nomenclature, predomen, cognomens, and non-diplom. I'm Professor Barrister Titus, the academic juggernaut, and elegant and a long-headed apparatus in this whole cosmopolitan metropolis. Thank you very much. I must thank you, my lord, for giving me your broad Ignadian, elephantine, gargantuan, and titanic ears, and you deserve prolific honorific ability to Natadibos. Now, let's proceed to the case. You see, looking at the crinkum crankum, the nuts and bolts, and the egodi that have eclipsed this whole edifice, you can deduce that what this corpus mentis homo sapiens have been saying is just almost degree pokery, hanky-panky, and stupendous. Objection, my lord! Objection overruled. Council is trying to overrule the sense. My friend, will you sit down? Continue. First and foremost, ex-Abontasha and Nim Kondi Oslo, as vociferously Yakitiad and Fabos ex-Morimotu. You see, if you wrap your medulla oblongata, hypothalamus, and hippocampus around this whole issue, you will deduce that it is just a broad Ignadian cataclysm and predicament. This crack blade like it. My lord, never looked at it. Sorry, objection sustained. If you talk again, I will slap you. I'm not your mate. My friend, will sit down. Please continue. This attitude is just an paranormal otagia to this edifice and judicature. Now, let me give you the dinkum oil. You see, from the crinkum crank to the Fonset Origo and the consanguinesis, that is the genesis of this issue. You can see that this man is just trying to eclipse every compost mentis homo sapiens here in a new ultra microscopic volcanoconiosis and a broad ingredient floaters in heliplification. Nothing will happen. Omusibe yasoka naloza afunyiro yamanyi oluzungu kati omuwabi wa government n'aleta dictionary ng'atendera kuyomuwolereza w'omusibe n'ejjaaji yennyini yatya mu kooti n'abali bazze okusanyukirako omusibe buli omu yayagala kufuluma kooti kati bano lwe luzungu mbidde lwagenda n'ajjayo eri n'aluleeta n'alwogera mu public kati banaye tugamba waaw musiru ng'amanyi oluzungu kumbe ogenda obimuuza mu dictionary nga tebiriimu kati beebo njagadde osooka obbasesaamu tutandike video bulungi nnyo
munansonyiwa sibintu bintera okukola naye video yaleero si nnyangu era katutandike wano. Okusookera ddala ndowooza kansooke ntwala okusaba kwange kuno. Njagala jjajjaffe ow'Obuyisiraamu ow'ekitiibwa ennyo omulangira w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge obubaka buno bujja kutuukako era nsaba ne mufuti we Kampala mukadde Sheikh Mubajje n'amasheeka abalala mpasaba n'obuwombeefu nze ndi musajja siri musiraamu naye eddiini y'Obuyisiraamu gigoberera nnyo. Tubasaba nti waliwo omuze oguzze mu bamasheeka abamu okutandika okulumba obwakabaka bwa Buganda naddala nga balumbira ddala Ssaabasajja Kabaka. Ekintu kino kikyamu. Tetumanyi oba gavumenti yebatuma oba beetuma bokka. Ekintu kino olowooza bandibadde bakikomya. Kubanga ffe ng'abantu tetulina ntalo na ddiini, buli muntu waddemba okukkiriza mu ddiini ky'ayagala. Naye ate bw'osukka n'olumba eddiini y'omuntu oba okukkiriza kw'omuntu oba omuleeseeko olutalo. Tetwandiyagadde nnyo genda mu ntalo zino olw'ensonga zivaamu ebintu bingi nnyo. Buli muntu bw'okwata ku kukkiriza kwe ate afunamu enkenyera. Jjajjaffe Kasimu Nakibinge bamasheeke mwenna bali mu Uganda. Mbasaba n'obuwembeefu mutandika okunonya amasheeke bano mubagambe nti ebintu byakola bikyamu nnyo. Olw'ensonga nti nze nga nze omuntu ngezezaako nnyo okukubiriza abantu obutateekawo kwawukana mu ddiini na mu ndowooza na kulwana bintu biryo bya kiyita mu lujja. Bamasheeke bano wano wammanga okuli ono magulu nyondo tulete nyondo gikonaganye n'enyondo eyo tulabe obwataata oyo omu bano babiri Kamuswaga ekoki nanga nze mulange nanga chef kusimumanyi nangamba bw'onooba tokomye ku baseeka abo n'oyogera nabo nakujja kwetondera bwa Kabaka tulina amaanyi agasobola okubasika bonna bwe bati ne mugaye ekyokwetonda ekyo tekijja kukola wabula ffe tusobola okukola ki okwetereza era enso. Alright, njagadde sooka mba masheeka abaola ngendawo. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo tuli baddugavu tusibuka ku lukalu lwa Africa. Tuwenzikiriziganya n'entegeera n'ekitiibwa buli muntu yenna gy'aba asinzidde mu kukkiriza kwe. Tetukkiriziganya mu kuyomba wadde okuwanyisiganya ebigambo kubanga ffenna tuli baddu ba Katonda waddu wa Allah. Naye bamasheeka bagufudde muze ogw'okulumba Ssaabasajja Kabaka atalina muntu agenda mwogerera ate nga yamukulembeze waffe. Tetwandiyagadde nnyo tteekawo nkayana oba luwonku wakati w'Obuyisiraamu n'abantu ba Ssekinnoomu. Mwandibadde mutuyamba ne mukoma ekintu kino. Naffe tusobola okwogera naye ezenkanankana n'ebisikiwa tutezaaka. Kubanga nze nga natandise okuwogera jjajja nsobola okukuggira ebyafaayo nga nsinziirako bye nasoma ne bye ndabako ne bye mpulira kubanga ndi muddugavu ng'eddiini bandeetere mu nsawo zituusa ku lukalu lwange. Era nsobola n'okusinziira bwe ne gamba nti eddiini ani yazisabo zireeta nti bwali Bakabaka bwa Buganda. Era nsobola okuyimbira mu kkoere n'okubuuza nti kitebe ki eky'eddiini ekikulu ekiri mu lukalu lwa Africa nga wasinziirawo eddiini ng'ekitebe kyonna eky'eddiini enkulu nga kiri mu Africa nga tekiriwo. N'enkuza byafaayo n'entandika okunnyonnyola ebintu buli omu ne tutandika omukyusa endowooza nakyo tukisobola. Naye tetwagala genda nnyo mu nzikiriza eno na kwogera bintu bino olw'ensonga nze mu famire mwensibuka wa jjajjange Lumbuye yazaala abaana wabula mu ntalo ezaaliwo abaana bano bayawuzibwamu eri abasindiki okujjawo nti entalo z'amadini ezaaliwo okendeeza okufiirwa abaana jjajjange eyawula abaana n'asindika abalala n'abasindika mu Buyisiraamu abalala n'abasindika mu Bukristaayo abalala n'abasindika mu Bukatuliki ne mu Protestanti ne basaasaana ne baawula ne beewala entalo ez'amadiini. So si nti yali akyagala kyamuwalirizo kikola kyovula famire zaffe osanga buli muntu yina nga alina enzikiriza ye era tetwawukana mu nzikiriza y'abantu abo kubanga tuli ba musaayi gumu. Naye mwe munaasinzira okuvula Ssaabasajja Kabaka nga mukozesa eddiini naddala Abayisiraamu n'abalokole mususizza olumanyiro n'akamanyiiro ebintu bino munaabireetamu nga mwagala tutandike kugenda kwogera bigambo muno ku social media. Muyinza okunyiiga ennyo nga ate twandiyagadde munyiika oba ebigambo tulima tusobola obyogera. Twandiresewo enkolagana egamba nti omuntu akkiriza mu buwangwa n'ennono asigaze enzikiriza ye. Akkiriza mu Nabbi Muhammadi akisigale nga akkiriza mu Nabbi Muhammadi. Akkiriza mu Yerooma, akkiriza mu Yebungereza, akkiriza mu Yegulisi, akkiriza mu asigale nga akkiriza mu ndowooza nga Katonda bw'amulambika mu ndowooza ye. So si kusala ddiiro layini kuyingira mu layini ya munno ekyo mukikomye. Naddala okumanyira Ssaabasajja Kabaka atagenda kwogera ekyo mukikomye.
bwe tunaatandika okugamba nti tujjayo mundu kutandika kalakata madiini teri munnaddiini asobola kuwangula lutalo lwa bigambo nga lulimu okwogera okuva ku nnono ensibuko y'omuddugavu mujjukire oluka lw'omuddugavu eddiini baatuleetera ndeetere tesibukangako mu Africa era yensonga lwaki musituka ne mugenda e Saudi Arabia yensonga lwaki musituka ne mugenda e Gulisi ensonga lwaki musituka ne mugenda e Bungereza ensonga lwaki musituka ne mugenda e Roma ensonga lwaki musituka ne mugenda mu America ye wasibuka eddiini za mu kukula Africa tukuliko kitebe kikulu kya ddiini yonna mutokwata empola osobola okumpangula mu kusoma Bibuliyo givunula oba Korani ne mu byafaayo by'enzige y'eddiini n'ensibuko yaayo baba tusobola okukulukuta kubanga nsobola okutambula nga lumbuye wabula sobola kutambula nga Federico kubanga simumanyi naawe kennyini tosobola kukulukuta nga Swaibu wabula osobola okukulukuta nga Mukiibi kutuyita okutambula kati gezesa okutegeerako nti bwe basobola kutambula nga Swaibu oba Federico ninawe nnyina okukoma oba sobola kutambula nga John ninawe nnyina okukoma nkusaba gwenda munnaddiini akkiriza mu ddiini yo sigala w'oli tolumba muntu munno mulekeraawo akamanyiiro akasumagizi ye yalira nsobola okutambula nga omuntu asobola okutambula nga Nandudu omuntu asobola okutambula nga omuntu naye tosobola kutambula mu linnya lya ddiini ngwire lyakuleeta omusolo mulesoke mukendeeza akamanyiiro nyongera bajjukiza eddiini ku luka lwa Africa baleeta ndeete era nyongera okujjukiza ku mataba agawandiikibwa mu Bibuliya agali gagenda okusaanyawo ensi Katonda we yawera Nuwa biragiro kuŋŋaanya buli kyonna ekissa ku nsi bakiteeke mu lyato kisobole okubeerawo abaddugavu mwakuŋŋaanira luddawo okulinnya eryato lya Nuwa era eryato eryo baalyawulamu madiini ki mugende empola abaddugavu mwakuŋŋaanira luddawo nga mugenda okulinnya erinnya lya Nuwa amataba Katonda we yagalangirira era madiini kyagalinya eryato eryo kusavayivinga mugende empola tukkiririza buli muntu okuwa ekitiibwa eddiini ye tetulina buzibu naye mulekerawo okuvuula Ssaabasajja Kabaka atasobola kweyogerera mbagambye osobola okumpangula mu kuvuunula Kuruhaani oba Bayibuli naye mu nsibuko ey'eddiini n'engeri gy'ejjamu ku lukalu Africa tusobola okukulukuta mpaka kuwulira bubi yajjaffe Kasimu Nakibingo Obuyisiraamu n'abodi Kampala mukadde mutuyambe mugambe ku bantu bammwe nammwe abalokole mweddeko mulekeraawo okuyingira ebitabakwatako buli muntu muleke akkirize mu nzikiriza ye gy'afuniramu Katonda muleke kuyingirira bintu bitabakwatako Ssaabasajja Kabaka tasobola kweyogerera ffe tusobola omwogerera akamanyiro kasuse mbalawula singa mpulira bamasheeka abala babiri bwe bati nja kutandika okugenda bbeya nnako nammwe nga mutezemu okulumba Ssaabasajja Kabaka kyesandiyagadde kuba siri muntu wa ntalo naddala ezirimu amadiini naye nze sijja kulumba nga nsinzira mu kitabo ekitukuvu ekya Allah ngenda kusinzira ku nsibuko y'omuddugavu ku lukalu lwa Africa nga nkutegeeza eddiini yajja ekyokusangawo wenja okusinzira gw'osomera buli kimu ky'oyagala okisoma okikyuse nze nkubuulira eddiini yajja etya olukalu lwa Africa awo nvuddewo noza mutegedde bulungi nnyo era nga nfundikira eddiini ey'Obuyisiraamu ekulemberwa Bwakabaka obw'e Saudi Arabia era bakumye eddiini eyo emyaka n'ebisiibo okutuuka gwe wogendedde okulamaga singa tewali Bwakabaka bw'e Saudi Arabia tewandibaddeyo kintu kyonna kikolebwa Saudi Arabia wabula bakumye eddiini eyo nga bayita mu Bwakabaka bwa Saudi Arabia mpaka olwaleero okusinzira ku buvuyo obuli mu Middle East singa tewali Kabaka bwa Saudi Arabia singa eddiini y'Obuyisiraamu yasaanawo dda naye Obwakabaka bwa Saudi bwe bukumye eddiini y'Obuyisiraamu n'okugifuula kyeri n'okuba nga ne Saudi Arabia erimu emirembe mugenda okweyagalirayo genda okukola hijja bagundi mukule kitegeeza bw'ovuma Ssaabasajja Kabaka ne Kabaka w'e Saudi Arabia bamutwaliddemu awo tuvuddewo tugonze ku nsonga endala
wasanya Karol Charles Peter Mayiga Salonga Mulegeja afulo badde Mengo bono bakarugo era njala ku Muganda yenna ne muna Uganda uli ensonga zino buli muna Uganda yenna weza myaka 18 waddembo kwesimba mu kifo kyonna ekyobukulembeze ky'abayagadde bw'aba alina ebisanyizo tetuna butugana wabula okutambulira n'okulinnyira ku bantu n'okwonoona okulemesa abantu abamu okubeera kibalina okubeera mu nsi kyetuvumirira essaawa zino Ssaabasajja Kabaka musajja wattu gye mwamuwambira ne mumutereka gwe ne weefuula Kabaka gy'ogenda ku mikolo n'otambulanga warlord nga Kabaka ne musindika abantu okuvuula Ssaabasajja Kabaka nga mukozesa gavumenti banyabo ne bassebo abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka ne bannayuganda ndi wano bategeeza mu butongole ebintu kolwa byonna ebyokuvuula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka tagenda kuddamu kigambo kyonna Mayiga ne Museveni ne Ssemwayi babiri emabega Mayiga Museveni ne Ssemwayi babiri emabega bakola ebintu bino nabagamba nti bagezaako nnyo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kijja mu kifaananyi ky'abantu ba bulijjo bamufuula ekintu ekitagasa yensonga lwaki bukyanga Mayiga ajja Mengo okuvuma Ssaabasajja Kabaka gufuuse mulimu ng'ate bagusasula era tavangayo wadde okugula omusango ogw'eppeeji mu kkooti ng'avunaana omuntu yenna okulumba Ssaabasajja Kabaka kubanga yakisasulira bamasheeki bano baavumye Ssaabasajja Kabaka Mayiga tannakola statement kalabe basajja abalyeme kubanga bakime ekigendera kyabwe kyakusula Ssaabasajja Kabaka afuuke ekintu kyonna bo bayisewo ebyabwe wetwogerera omwami ono ye minisita Museveni mumanyi azze avuula Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyonna era nga mukwano gwa Mayiga abadde bangoberera ebbanga ne baleta n'ebifaananyi footage balaga nti olwo Mayiga yasinkanako Saamu Mayanja n'abako ensonga ze bakkiriziganya jo babadde eyo mu bitundu by'emukono ku nsonga z'ettaka Mayanja yakutte Ssaabasajja Kabaka n'amukola bw'ate Mengo tennakola wadde statement n'emu bonna basirise wabula kyakola kiruwa Mayiga olw'okuba nti ayagala kwesima okuba president mu nteekateeka ya Museveni nti ye Museveni Windows ziyise bandiyagadde okuteekawo omuntu alina ekifaananyi afaanana n'Omuganda batambulize obukulembeze bwekifaananyi kibazimba banyabo ze bassebo ndi wano bategeeza nti nga sinanyaza videos Mayiga agenda kwesima okuba president naye ayagala sooka kiyisa wala najja nensirika ku nsonga za family ya Tambala emirundi okujja okwetondera Mayiga nali musajja mugezi nnyo kubanga nali nkimanyi kyebavuga manyi ebintu byensooka n'entulaasi n'ebibala one Mayiga ayagala kusiga ekifaananyi nti Muganda yekka kati atuukiridde mu Buganda olw'okuba nti ali Mengo akozesa ofiisi y'Obwakatikkiro n'ensimbi za Buganda okutandika okwesiga ekifaananyi ekimuleeta atandika okulwanyisa Kyagulanyi nga bwe yakigamba yagamba nti nze anwanyisa wano nja kulwanyisa mu byobufuzi vidiyo girimu girina yagamba buli agezaako kunwanyisa wano ngenda kulwanyisa mu byobufuzi naffe tujja balwanyisa mu byobufuzi kati ye kennyini yasituse olw'ensonga yakitegedde nti munywanyi we nfanfe de mapuga mpuga ekifaananyi kye kyafudde wa worldwide nga takyasobola kumira wantu ne bamuggyako hadisi kati ye n'asalawo kaayambale ajje yensonga lwaki kati ali mu kukola country tour omwezi guno nga gugwako agenda mu America, Canada, Europe ne UK agenda kuddayo ngenda babuli byabadde ebiri mu America kati omwami ono okuleeta family ya Tambala ye yennyini yekinginiyalinga oba yekini yeshiyetinga bano okujja omwetondera ng'asiga ekifaananyi alage public nti ye kati ali alitachebe Mengo buli muntu amutya asobola okujja n'amwetondera n'asindika n'akola dino family ya Tambala emirundi nejja n'emwetondera ekimwana kiraba ye omwana atali mu kintu kino yavana bagati nze sikiriimu kubanga muzeeyi wa takiŋŋambangako kubanga kyekifaananyi kye baali bakola ki kyekifaananyi kye baali bagala okusiiga Mayiga lwade tuli awo yeyita Maria Mungu manya alina mayitirivu nnyo kasabbuuni najje Mengo mbona yeetonze komuyita Gashumba jukira wa PLU era mukama wa PLU mukama wa Mayiga Nimengera muhozi kani rugaba njala soka kuteeka ebibuuzo bisatu byokka ewantu one Gashumba akola business ki mu Uganda etaasoka mulowoozesa nti okulumba Obwakabaka kisobola okusula business ye ekyo kibuuzo kimu ekyokubiri kiki kye yalengedde oba kye yabadde azibira okujja okwetonda nti business ye egenda kufa ekyokusatu lwaki mu kaseera kano lwazze okumwetondera ng'onalaze political ambitions ze yamuvumye ejjo ebibuuzo bibadde bisatu byokka bitono nnyo kubanga balina kye bafumba
bakola timu kategenda okulumba Kyagulanyi ku machano olw'eggulu nga beetaaga machinery eyasoma propaganda okujja okulumba Kyagulanyi Ssentamu abamukozesa ebibuuzo bibadde bisatu byenkubuuziza Gashumba mu kusooka okulumba Obwakabaka nga ne Mayiga mwamutwalidde Gashumba ali akola business ki gyatasobola protecting ambudde mu bwalumba Obwakabaka n'alumba mego business egenda kufa lwaki Akikoze kati era ekigendererwa kyeki tekiriwo kubanga talina business gya protecting kubanga naye jobless katalina mulimu ndozo kitegedde ono baamulese okulaga ekifaananyi okutongera ku kyatamale emirundi kati kambagambe nabyo mujja bitegeera kambagambe nabyo mugenda bitegeera Frank Gashumba wavaayo tewewunyanga Dr. Tyamale yazzeeko oba kisa kya Mukama kisa kya Mukama kisa kya manyuma yazze n'abalala bangi nnyo bagenda okujja era okuwa obujulizi ku kino nti balina ekintu kye bavuga okuteeka ekifaananyi ky'ono ono yakunamira Kabaka ng'amakugunyu gamulinga ganvubu yayogedde bw'ati nga bulijjo njagala kutwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa Mukuumaddamula mukulu waffe Charles Peter Mayiga olwa siteepu gy'otutte mu by'obuweereza bw'omuntu okuba nti ofaananaganako nga President Museveni eyasonyiwa abaali basala abantu n'okubatta so mukama wange Katikkiro nyinza okuba nga vidiyo ejja kutuukako nze neetonda luli ne neetonda ogwokubiri nempita abakulembeze b'ennono n'eddiini n'ab'ekika kyange ne neetonda eggomba mu lujjudde kati nange nsaba kujjewo ndozo kitegeera bano bonna bapira oligi ba state mafias ndoza mutegedde ekifaananyi video tennatandika sinabagandi video etandise ndoza mutegedde ekifaananyi kiki basiiga oyo bwavaako ono kisa ky'amanyuma nga mulinga ag'envubu Dr. Tyamale agenda kujja n'abalala bagenda kujja bonna nga balina message y'emu ekifaananyi kyekimu kubanga bazimba ono kati gwe bazimba kubanga Museveni talina muntu gwazimbye bonna zaabatta ndoza mutegedde bulungi bonna mugenda bbala bagenda okujja Emmengo in fact kamano basomako wano mbagambye Tamale mirundi senior family yajja temwekanganga ne junior ze fine temwekanganga Frank Gashumba oyawedde kisa kya Mukama next ni chu Dr. Tyamale na yajja temwekanganga pressure 24/7 azze ekiddako bagenda kuleeta okukyala kwa Muhoozi Emmengo nakino kankyogereko mujja kirabo kujja nga bakikyusizaako ekivulu ekiggalawo omwaka ekyenkuuka omwami ono wasanyakawo Charles Peter Maga yakiguzizza dabbala mbaluga hale era nga temwewuunya nga PLU overtakings ekivulu ekyo mu December nga 31 kubanga bagala kupromotingirawo PLU mbagambye ekivulu bbala Mayiga yaguza bbala mu ekivulu naye nga information gyetufa okuva mu nsonda ez'enjawulo bbala mbagala kikozesa ku promotingira mu PLU olw'ebigendera byabwe ekyo nakyo mukitegedde mulye bulungi nnyo nga mulya information kuba temugenda jijja wantu wala wonna ekyo nakyo mukitegedde ndoza nakino kankiyisizewo ddala mukitegedde okenzanya videos yeziddako wiiki ewedde oba no wiiki ewedde yonna nzize mbabuulya ebintu ebigenda mu maaso mu America wetwogerera olwaleero nabagamba buli baali ku Zoom nenzija nembakuba ne ku Sunday nababuulira kati kino kyekiriwo kati sawa zino akabinja k'abankweze nga kali mu America abefuula nti baagala enkyukakyuka n'abalanga ba NRM abebuzabuza nga bafuka banaba nga tebaagala abantu babategeere oluvannyuma lw'okubaabya era ne batandika okukyusa programs zaabwe ze badde bakola badde balina omukolo ogw'okutegeka nga Mayiga ebintu bino byonna bitaddemu ssente nga mu kusookerera bategeka nnyo emikolo gya Buganda ng'emikolo gino gyonna ba NRM bagitegeka n'abo ab'enkwezi nga beefula nti bankyukakyuka kati waliwo programu eno yali erina kubeera Boston naye bwe twagikubye n'enkuba n'enkwezi engezigimu programu bagikyusiza bagiyita Buganda Day Celebration mujje tujaguze amadda g'omutanda naye ogenda babuuza mujje mujaguze amadda g'omutanda yali alaze ludda wa gye mwali mumusindise era gye mutamubanjangako zino zenkwezenge wattu mbu hostel bayigwanga mujje Boston naye ng'ate bagitutte New York
era nga abantu basasuza ssente omuli $25, $5 ne $10. Ompulya bulungi nnyo kati essaawa bagenda gitwala California naye ffe tetuvuddeeyo buli kimu kikole mulekerawo ekwezinga abasajja batwala eggwanga lyaffe kati mu programu eno gye bakyusiza otutwala e New York kuba California ziyinza okuba kati bagitutte New York naye omulama gwe bagenda okutambuzaayo guuguno wano wammanga oba gye bayita slogan olwamaze okubakuba ne bakyusa kati ne bagamba Mayiga yabawadde slogan n'abagamba baba mumaze okukola baba muli mu function eyo abantu mbawe slogan eno mubagambe mu nteekateeka yammwe ey'okudda kwa Kabaka oba mujaguze amadda ga Kabaka babawadde omulamwa nga gugamba nti ebyobufuzi tebitwawula bo ng'abali mu America enkwezenge slogan Mayiga gye yabawadde nti ebyobufuzi tebikola ki tebibaawula mwenna bagenda ogenda mu function eno mugenda mu function ya state mwagala nnyo okulya naye mugende mulye bwe muligaana muli kimwayo mugende mulye muligaana muli kimwayo kubanga enzija yammwe tugimanyi bagira mu coffin muganya okukozesa obwongo bwammwe eyagenda mu America okukola ng'omaze emyaka 215 nga mudda mu kutegeka functions after functions mwebuuze ze zaali ku visa yammwe oba emirimu America gyabula bana bategeka function basaba ssente kitegeeza mulemye okutegeera logiki ya Museveni ng'egyakolamu emirimu gye mugende mulye munywe bwe muligaana mujja kimwayo enkimwayo mu mugimanyi kitalo nnyo ddala wakuzikwa saabwe zitikiwedde gwowedde kubanga muganya okutegeera kati no slogan gye bagenda okubagamba mbu ebyobufuzi tebibaawula ne program emwanyi terimba gye bagenda okubanga batambulirako mu ggwanga eri America nga bakola programu za Mayiga naye nga wagenda either mu wiki esooka mu November oba guno nga gukola ki nga gugwako kale kansooka embalaga ekyabadde emukono then tulikugenga nfundikira information eri endala kati omwami ono bwe yawamba Obwakabaka manyi okugattana information si kyangu bwe yawamba Obwakabaka kati ye Kabaka bwe yabadde ng'agenda okuggalawo program obulungi bwansi yagenze nga Kabaka era yatuuse alamusa ku ngoma siraba Katikkiro wa Buganda yenna alamusa ku ngoma kuba sirabangayo ngoma ya Bwakatikkiro yatuuse alamusa ku ngoma ebigambo si byange ekifaananyi si kyange eyo si photo shot wa photo edit ono omwami emikolo gyakola kati akola mikolo gya Kabaka gyennyini bamuteddewo n'engoma kati alamusa ku ngoma omukulu era muganya okutegeera wuuyo alamusa ngoma bino si photoshop oba photo edit wuuyo alamusa ngoma ono mukyalo ono ye mukyala w'omugenzi Abubeka Kakyama Mayanja ono enkozi mujjudde omwami olaba alamusa ku ngoma kyesimanyi nti waliwo engoma y'Obwakatikkiro gye sirabangako Katikkiro alamusa ku ngoma yiyo sigirangayo ngoma ya Bwakatikkiro Katikkiro mu Buganda Katikkiro talamusa ngoma kuba siwulirangayo ngoma ya Bwakatikkiro ng'alamuse ngoma bw'ati bwe yazze asabye gavumenti erowooza ku ky'okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze ng'emu ku ngeri ey'okutaasa obutonde bw'ensi ate kiragamba nti kiswaza mu kyasa kino okubeera ng'abantu bakyafumbira ku nkunamanda ekyongeddeyo okukosa obutonde bw'ensi okwogera bino Katikkiro abadde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lwa bulungi bwansi mu Buganda oguyindidde ku mbuga y'essaza ly'Ekyaggwe mu disitulikiti ey'Ebwikwe bulinga 8 omwezi gw'Ekkumi buli mwaka Obwakabaka bwa Buganda bwalutongoza okukulizangako olunaku lwa bulungi bwansi essaza ly'Ekyaggwe eryategese olw'omwaka guno era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu okwogera kw'entambula kwetoledde nnyo okukuuma obutonde bw'ensi kusaba otuusize okwebaza kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima omukolo guno ogw'ameefuga ga Buganda okubanga olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu Buganda Ssaabasajja asiima mu mwaka guno 2024 lukuzibwe mu ssaza lye lino ery'Ekyaggwe. Katikkiro Kabaka bwe yasiima okutandika okuzimba amalwaliro mu masaza minisitule yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ensonga ya pulaani mu bitundu ebimu twatawaanyizibwa naye bwe twajjawa n'ennyenga ndazibonye nakuko wasagala kulabako oyo bwatu byatuuse nga Kabaka wa Buganda n'akola emikolo gyonna mwenna kino kyemwakifuddeko teri ngoma ya Bwakatikkiro Katikkiro talamusa ngoma teri ngoma ya Bwakatikkiro ono Bwakabaka yabuwamba kati awo tuvuddewo
Omukulu mukwano gwa Mayiga era nga state minister wa lands Mayanja yabadde Mukono kyakozesa abasajja Kabaka. Ulira bulungi sagala onyige simu tugikuba wansi. Administrative structure is very clear. President, around Ababukikira districts, but RDC, this is the way, this or what, they call, Nakulina technical team. No about political wing, LC5, Netimiye, LC3, Netimiye, LC1, Netimiye. Kajiko, Lesa Bamutemi, Olesa, Olesa Bami, Olesa Bamasaza, Olesa Bamakomo, Olesa Bebiaru, Racho Tabula Tabule Quadra, Omobi Agate, Lobby, and have a constitutional amendment, Bakustemu. That one, I say it clearly, without fear of favor, Nabagamba, Nebukere, Titake, Kabaka, Taka, districts. There's no Kabaka, Mutabi, Mayagataka, Adigure, Oba, there is still a fuck away, and they told you a public land, no, it's a private land. Oboya Gala state within the state, a physical legal argument, Tata Mutesa Yakola. That is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Kati omobo yamaze okuvula Kabaka abaganda abaddewo ab'enkizo ne bamusindikira ebigambo. DPC wa DPC yayimuse n'akwatako omusajja omu n'amutwala nga abaganda batandise okusituka. Wulira. Session y'ebibuuzo mbadde nsuubira nti yegenda okwanukula bweki. Mbadde mmanyi nti mugenda kubireeta mu bibuuzo. Kansabe abalina ebibuuzo bataano. Abalina ebibuuzo bataano bajje babuuze ebibuuzo. Akusaba obawa akazindaalo. Tubuuza block 530, block 190, 192. Alright. Kati ekisinga okukwasa ennaku kebere BBS kebere CBS tebayogedde ku kintu kino. Mayiga tanavaayo kola statement. Bukedde bwe yabadde ezannya eggulire lino teyalazeeko kintu kyonna kyapeninze oba Mayanja ngavula Kabaka oba biki byavudde mu kuvula Kabaka. Kano ke kabukedde wulira. Oliko tegere nti bana basajja ekigendera ky'okuvula obwa Kabaka n'okuvula Ssaabasajja Kabaka omuteeka wansi bakipulaninga bulungi. Gano gabukedde. So I think let me start with ensonga y'ebicupuli by'ebyapa bitaano mu kkumi ewaliza minisita omubeezi w'ebyettaka Mayanja okugenda Mukono ku ofiisi z'ebyettaka eza Mukono Ministry Zonal Office muzo okutangaaza abantu ku nsonga eno mu lukiiko olutuuziddwa lwetabyemu RDC wa Mukono Fatuma Ndisaba akulira muzo Doreen Tumushabe meeya wa Mukono Elisa Nkoyoyo bannannyini ttaka abapunta abasuubuzi okuwadde ne mu Kirimuzanganda n'abalala bangi. Tumushabe akulira muzo asomedde minisita alipoota ku byapa bino ebiri ku buloko 5-3-19-93 ne 17 n'ategeeza nti bakozesa tekinologiya ne bakizuula ettaka eriri ku buloko ezo lirina ebyapa bibiri ekitegeeza nti ekimu kya kicupuli era nga bakoze entegeka. Olwobudde tugenda kumalayo katambi ako mengesiise kubanga Mayiga ebintu bino birina biri ku script empandiike. Jjukira nabagamba nti mu memorandum of understanding Mayiga gye yakola wakati we Mayiga Salimu Sale David Wasajja ne Museveni erina okujjawo bwa Kabaka ekitibwa kya Kabaka ne Kabaka yennyini. Kati bino ebyokuvuma Ssaabasajja Kabaka n'ebyokumuvuula biri mu memorandum of understanding. Era ono agenda cooperatinga nga Kabaka wa Buganda n'olwaliro kyali mu kkola essaawa zino yeetadde mu kifaananyi kya Kabaka. Wabula Abaganda bali eyo Mukuumaddamula Obwakabaka yabuwambadda ate saagala Muganda yenna alinkubira simu nga nti bintu twabula tetwasobola kutegeera nsonga zino kubanga okumanya kwammwe kukoma kumpi nnyo temwagala kutegeera nsonga zino. Bwe tubaga ebintu bino muga nti atuwalampa Mayiga Mayiga musajja Munyalwanda
ne banne bonna Banyarwanda baagala kusaanya Obwakabaka bwa Buganda. Ndi wano bategeeza nkiddamu. Ndi wano bategeeza mu memorandum of understanding nabagamba nti Mayiga gye yakola ne Museveni yagamba nti n'ebika by'abantu ebiri wansi wa Buganda ebibadde tebimanyikiddwa nnyo bya ddembe okuvayo ne byejjayo bitandika okukola emirimu n'okufuna obwetwaze. Bambidde mbalaba, Bagashumba mbalaba, abalala bavuddeyo ekyankubye enkyukwe. Nempulira nga nfa era singa nabadde Kampala singa either ndi musibe kuba Kayibanda nadde ngenda mutta. Nkiddamu kyankubye enkyukwe nempulira nga nfa Kayibanda Seeguya weyita Seeguya singa nabadde nga ndi Kampala Kayibanda nali nja kutta. Mu byali mu memorandum of understanding mbawako kati evidence obujulizi ono yeyita Seeguya. Development Association akulembera abalundi bonna mu Uganda olwaliro ennaku z'omwezi nga 6 njagala okukwasa chairman wange owa Buyikwe district akulembera abalundi bonna mu Buyikwe district eno certificate yaffe ey'ekibiina kyaffe association yaffe ey'abalundi twirundanye awamu ne forms kwagenda okubanga aregistaringira bamemba awamu n'ebikozesebwa byonna byagenda okukozesa mu ofiisi eno njagala kubimukwasa mu butongole addukanye emirimu gyaffe nkwagaliza okukulembera abalundi mu Buyikwe district okubakulaakulanya okubakubiriza okwagalana okukolera awamu n'okwagala Ssaabasajja Kabaka n'okwagira gavumenti eri mu buyinza era n'okwagaliza bannaabwe ebirungi nga byeweeyagaliza. Ekisinga okunnuma okoze oyogera mu lulimi Luganda ng'okimanyi tuli Muganda gwe Seeguya Muganda we Charles Muvala zonto gamayinga zonto ali mu America Charles Muvala kati baye yamyuka akulembera yuna yibu Kenya Charles Muvala bu Kenya zonto ye Muganda usimanyi bono ono mukulu Kayibanda mukulu oli ye Charles Muvala zonto bu Kenya ono ye Seeguya ne yakulira abalo n'olyango obusungu bukuluma mukole enkwe ez'okusaanya abasajja n'abakazi ne bazzukulu baabwe abaabaleranga mulemeddwa ensi z'ewammwe kati ono yakulira abalundi mu Uganda n'amanya balina ga Kiganda. Mu memorandum of understanding ne basomera bye bine bintu erinyo bina lyaganizi gwe Seeguya kati ate kikunonooza abalundi nga Burundi nsi yeetongodde kwata bulungi ensawuzo odde wammwe Burundi nawe yita Omunyalwanda kwata ensawo yodde wammwe Rwanda musigale mwogere ennimi zammwe muva ono ye Seeguya ye mukulu wa Muvawala Charles mu Kenya gumuyita zondo ali mu America ono ye mukulu woli naye amanya balina ga Kiganda enkoko batudde enkoko mpaka kulukwe nengama ero yagatira Abaganda bulina enkwe nobabuuza buli ayogera Oluganda abira Muganda buli etuma erinnya Uganda abira Muganda mwana kakyali kano kanyeziza nawulidde nga njagala kufa kubanga Museveni kyayagala bino byonna bateeka wansi Buganda n'Abaganda slowly bagenda banyiga bwemba temusobola kwevaayo kwerwanako kubanga atudde Mengo is part of that group which tries to oppress Baganda in Uganda using their own tools, money and properties. Mayiga omusajja Omunyalwanda akozesa ofisi ya Buganda ensimbi za Buganda ebizimbe bya Buganda okusanya Obuganda ng'ali mu Buganda ng'asanya Abaganda. Minisita n'ayimira n'ajolonga Kabaka n'amukola bw'ati gwe n'osirika toyogera. Oli najja nawe mula Kabaka n'amukola bw'ati najja n'oga nti nze bazza okwetonda nzikiriza nga nze gwani akkiriza gwani okumala ebyo mu kibya. Wichero kenyini omukulu ono Omunyalwanda afutobadde Mengo yakyusizza eddiro lya Kisekwa oba kooti ya Kisekwa ye ne uli abo yawandiise
Yawandise obwakabaka bwa Buganda Office of Buganda King yagambe egbaluwe soma obwakabaka bwa Buganda Kingdom of Buganda Office ya Katikkiro Office of the Katikkiro Prime Minister ekiwandiko eri bannamawulire mu kulangira olukiiko olw'eddolya Katikkiro olujja embuga ya Kisekwa era bwe yabadde awandiika mu kiwandiiko kye bavuga ati Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa liido lya Kisekwa ye wansi n'asayiningayo wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejje kana Kabaka yasiimye lwaki tasayininga enkakasa balonde baba alonze nti Ssaabasajja Kabaka asiimye mugende ku mitimbagano gyabwe kuli wa BBS n'obwa CBS bawandiise ko Ssaabasajja Kabaka asiimye okukyusa eddiro lya Kisekwa naye wansi ewali enkakasa balonde era nga n'abalonda yalina okusayiningawo waliwo wasanya Salonga Mulengejje yawandiise era muli mutambuze emitwe Abaganda kuba Ssaabasajja Kabaka bamuwamba gigenda myezi gyetoola talabikangako wantu wonna kubanga onasobola okuwandika ekintu kyonna tolina buyinza busobola kulonda muntu yenna mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alonda bamuweereza kubanga onazimba political structure ye mugaanyo gitegeera enkuba gye bakuba Beni Kiwanuka omugenzi kati anzira okuba yakombi yatukulimira Abaganda ye enkuba gye bakumulwa Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa Mengo yennyini nga bakozesa Abanyarwanda bali Mengo yiye baluwa Ozamutegedde bulungi nnyo tebaayo muntu n'omu akulimba obigenda mu maaso mu Buganda nti Mayiga tabimanyi Ssaabasajja Kabaka muwambe gye baamuwambira ng'obunyolo gwe nabazanyidde wiiki yonna gye baamukwatira bubajjira muteeka eyo tanyega ne Ssaabasajja Kabaka bw'ate bw'ali onaakola buli kimu eyo ekitundu ekisooka kiwedde kati tugenze ku general politics era video etandise tugenze ku general politics video etandise tutandikidde wano nga tolekera akatubagiro k'ebyobufuzi kesimaje kanaakomekkereza era tulina okwesabira ennyo nga ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka kubanga ekijja naffe tetukimanyi ng'oyagala okuza omwana ekiwowongole wattu kigambe nti gwe olinsikira olujja kuba omaze okulera ekiwowongole kijja kujunya buli muntu yenna nga okyalaba ebigambo by'omusajja omuyiiya era omutetenkanya omukooloobi yabiyimba bituukirira bulungi nnyo oluvannyuma lwa Segamwenge drinking general oba genetically modified general okukka omutimbagano gwe ogwa X nawandikako ebigambo ebirumba ekitebe kya Amerika n'eggwanga lya Amerika bino bimuzaalidde akabasa watuyanira n'ebigere katono bivemu enjala nabagamba nti ekiyinula ennyana wattu kiva mu kibeere ate ng'era ennyana bw'ogirekera n'eyonka amabeere amangi nga gwe togezezzaako kama mataago ennyana eyo erwala amakebe omwana ono mulwadde w'amakebe asaana okutwala okuggyamu amakebe gano ng'obudde bukyali nkiddamu ekiyinula ennyana kiva mu kibeere lwaki kiva mu kibeere nti ente yonna ekambibwa ku makya n'akawungeezi wabula nga tennakamwa esooka nerekerwa ennyana yaayo okujja ogiyonka bw'oba tofuddeyo ennyana eyo gijja ku bibeere bw'enywa amata amangi bwattu erwala amakebe muhoozi yalwala amakebe bwe bulwadde obuluma muhoozi naye obwo amakebe ge yalwala ga Nile special aga Uganda walagi kibuku mwenge muyitirivu nnyo mwewulira omwenge omuganda byonna yabirwala wetwogeredde essaawa zino omuvubuka ono atuleetedde ebizibu olw'ensonga nti ensi zitandise otulaba tulekedde ensi etagenda kubanga erimu emirembe nti omuntu wabeerera ng'aga nti yaduumira amagye naye ng'ate mu kuduumira amagye asobola okutandika okwogera ebiga bisobola okuvaamu akabasa ne kaleetera eggwanga ebizibu nga bassaalumanyi ne bannaalumanya bonna balugendeddemu mu nteekateeka gye balina nga balaba tebalina gye balaga bataddemu ensimbi okuteekawo diversion ku diversion ezibafuukidde ekizibu ndi wano bategeeza buli kyolaba ku social media kyonna diversion njagala okwebaza mwenna abaana ba people power abaana ba national platform abaagala enkyukakyuka nga mulimu silent muntu mwebale kati kusoma diversion buli omu agenda funa degree oba diploma njibawe kuba mwaqualifies wabula mbulamu akantu aka kanodu detector kokka kakyabasika nnyo simanyi lwaki nodu zibasikiriza n'okuwemula ebisigadde byonna mubikuguse naye kati subject bbiri zibatawaanya eya nodu n'ey'okuwemula ezo subject ngenda basaba ezo subject muziperfecting noduzi zireme kubajja ku mulamwa kubanga ezo diversion mugenda kulaba noduzi naye noduzi zino zirimu ebibi bibiri one
noduzi zino zibajja kumulamwa naye ate zono n'ekitiibwa ky'abakyala abazikola bonna si baana banzola ya Uganda bonna bafu bazibu watu na desimenti ono malayo omuto owayanga generation ono muto amanya gesimenye oye kushemererwa ono osimego mwita Pretty Nicole malaya muto ne mukulu mbirowoozo ne wakabano amanya gesimere oye kushemererwa kasanda asime kuso nenfa nakadengulu kati bolabo simeye bugi because bulo lya bugi wakabano n'abalabula bagezi batano dizibona bakabano kubanga tebaswala gwe mulimu gwabwe naturally kwetega kutegululwa bo tebafaayo kwetega kubategulula tebafaayo kati gwe mwana omuganda asubira okufumba oba okuwasibwa bonodda mu kubanga kati batonda akategera ogenda kusula bulula banyabo de basebo musomye kye bayita diversion zibadde nyingi nyo wiiki eno nengenda basaba diversion y'okuwemula ne diversion ya noduzi mu qualifying mu tujja kuba tumaze mu 7 okumukwata entegetege mwabuse diversion ya Mayiga ne Kashumba ne mubuke ya ono eri abakozesa bino ebyokulugudo ne Nakawuka ne mubuka sime bunoduzi wale n'ebintu bingi nyimya libisi mwebali kukubuka mu diversion na ye mbasa mu qualifying mu diversion z'okuwemula mu ziveeko neza noduzi mujja kuba mumaze ebisigadde byonna tujja kutambulyawo kati tusimudde gobe namwe na Uganda nga tolekera akaseera kakatabaga k'eby'obufuzi ndi wano kutegeeza mu nkola ennekusifu yose gyalina ey'okukendeeza bannayuganda kubanga ensimbi yazirya ez'omusajja oli nannyini kalimagezi ez'okuba nti bakendeeza ennamba y'abaddugavu mu nsi 7 zino yazirya kati akukozesa ejjinja limu okubisa ebinyonyi bibiri akikozesa okusasula ebbanja ly'omusajja oli ly'okukendeeza bannayuganda wepo n'okukendeeza baganda ng'ayita mu kubasibaga n'obakuba eddagala effu twalwana naye mu ssenyiga 19 yali agenda okuttira abaganda obamala ku planet Uganda nakati nabagamba abiisa mu ddwaliro mu kugema mukola kikati waliwo kye bagenda na post nagikoze yose litibahabulwa litabayisirwa mutabani wa Kalekezi ng'akozesa ekitongole kye kya Chieftains of Military Intelligence bayingiza obukadde 5 obwa doozi z'obutwa nga zino zigenda kuyita mu kirwadde kiri kye bayita monkeypox vaccine mu mpulize bulungi nnyo yose litibahabulwa ng'akozesa ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence bayingiza doozi 5 million ez'ekirwadde kiri ekya monkeypox nga zino zigenda kubanga ziteekebwa mu Buganda okubanga bagema forcefully mandatory okubanga bagema okutandika ne week etandike next week mutegere bulungi nnyo kanka basomera mu luzungu abasigadde munakevunulira kagamba bwe kati same way in conjunction with State House they have imported 5 million poison doses of monkeypox vaccines which government concocting to outbreak to force mandatory vaccination starting next week. We are continuing to make more poison monkeypox vaccines from here at CMY headquarters in Mbuya, Kampala. Please warn the general public not to be vaccinated. We have directed Minister of Health, led by Jen Achen, to call a press conference this week to order the mandatory vaccination program for next week. However, we will not be vaccinated. We will be in prison 2 years or pay a court fine of 20 million. Nchomuntu yenna nabatakiriziddwa kano kankogere mu Uganda anabata aganye okumugema ku kifuba wakutwalibwa mu kkooti asasule ensimbi eziri wakati w'obukadde bubiri kwabiri oba okwolekera ekkomera era mu birinde okujja nga bwe bifulumizza bayinza obutabikola nga bimanyi bulijjo nti ffe mu kudibaga ne tulinayo tukwatira nsawo tudibaga na buli kimu ne tukidibaga. Alright. Kati gwe muganda wange ali eyagamba nti oli independent nga sseteze mu omusolo ziri mu kwonooneka bazibba enseno ogenda gikungulamu kiro ogenda kubeera luddawa. Owekitiibwa nnyo Joel Ssenyonyi yalambudde ku kkolero lya Sugar Works bayityatyaka erya Salimu Sale eno personal project ya Salimu Sale ng'akozesa omukyala gwe nayogerako omukyala omusumaali gwe bayita Amina. Mujjukira omukyala gwe nabagamba omusumaali abeera mu budget ya Uganda yale nga bamuteramu ssente z'okukola business. Joel Ssenyonyi yagenzeyo factory business yakabera mu budget emyaka 10. Tefulumyangayo wadde empeke ya sukaali bakagiinvestinga mu billions 5 n'omusobyo. Ayogera omwami agamba naye nga ndabagamba dde omukyalo yambi n'omusumaali relative wa Salimu Sale. Buli budget oyo mukyala Amina Salimu Sale aforcinga gavumenti okuwa ssente y'omukyala factory bakakolera emyaka 10 tennafulumya wadde ekikajjo wadde sukaali nange ettaka lya bwereere ebikajjo byalina okusimba
ne factory gikola myaka 10 tena fuma empeka ya sukali Akuli oludo oluvuganya mu parliament wamu n'olukiiko olw'ekisiikirize basibye mu disitulikiti ya Mulu okukebera ku mulimu gy'okukola sukali mu kampuni ya Jack Sugar. Onasobodde okulambuzibwa ku mirimu. Oli abagambe nti you mean all these structures you think they just came from heaven and go and come down. Nga umanyi arrogance y'abana abantu balina arrogance. Oliko public funds and you answer arrogantly. Someone official who came to inspect the work which started 10 years ago and you kanka badilemu uyo akuli oludo oluvuganya mu parliament wamu n'olukiiko olw'ekisiikirize basibye mu disitulikiti ya Mulu okukebera ku mulimu gy'okukola sukali mu kampuni ya Jack Sugar. Onasobodde okulambuzibwa ku mirimu egiri mu kukolebwa wano. Kampuni eno yatandikibwawo kati emyaka 11 egiyise era nga gavumenti obutuukidde olwaleero egisaasanyirizzaako obumbe 553 mu obukadde 7 okubayambako ku mirimu gyabwe. Kyokka Jose Nnyonyi yewunyiza wa ssente zino gye ziraze kubanga tasanze yadde empeke ya sukaali. Gaffe kituzibuwulira okutuulanga mu palamenti tugamba nti tubongere ssente endala nga tetunalaba ki ekivaayo. Bange ezo ssente mpitirivu. Bayinza okuba nga bo baziraba nti ntono ne ku muwa omusolo ezo ssente mpitirivu nga twagala okulaba vaayo ya ssente ezo. Sukaali anaavaayo ddi? Omuwa omusolo n'alaba nti kaakati ssente zange ziri mu kukola ekyo. Jose Nnyonyi era agamba nti bagenda kukkiriza ssente ziteekeddwa mu kampuni eno okufa ttogge. Ekira UDC, Ministry of Finance n'abalala tetulaba nti balagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga be baliyo olw'omuwa omusolo nga bashareholders naye tebatirana kujja eno bawulidde aba management yawo nabo nga bagamba nti tubeetaaga okwetaba mu bigenda maaso. Kakati oteeka otya ssente mu kintu n'otafollowinga app kiddukanyizibwa kitya era bitambula bitya buzibu ki obuguddewo kati awo nabo basuddewo step naye nga ffe tugamba nti tujja kulemerako ku musigo ogujja okusimba tulina okumakinga sure nti ssente omuwa omusolo ze yateeka mu projekiti eno tezifa ttogge tezoonooneka bwe zityo ekyo tekitugenda kikkiriza. Obumbi 500 mu obukadde 7 plus ze zaakagenda. Ettaka eryo lya bwereere. Ekikajjo bw'okisimba kiyinza okukulya mu myezi 8 ku myezi 10 mu myezi 8 ku myezi 12. Baba wa hard cash tosobola kungamba nti installation of machines zisobola okutwala emyaka 10 nga bakya installing machines. Ekizibu kiri luddawa. Kisawuvuga salimu sale. Okuva yava mu nsiko ye yafuuka yakola parallel state government ye ng'abeera mu budget. Nga buli project yonna gye baleetanga bagisome mu budget. 50% of that project sente zibeera zize. 50% of that project yonna ebeetereddwa mu budget ya Uganda sente ziba zize personal ziba personal zize. Kati ngezo baga nti bali obumbi 5 mu obukadde 7 kwata mu ejjambi yote mu kati sente ziba zize ng'omuntu. Kati naddira balwa bataddewo ng'obugologosi okulaga ensaasaanya y'obumbi 5 mu 7 plus butya bugenda okulaki okuwanga bwanjula mu mpapula nenga tebuliyo. Yensonga lwaki amanejinza okuzimba luweero yonna kapeeka naamu kati gankubuulire. Omuntu sekiddomu ne buga nti ogenda kuzimba factory ya kola boga embwet ng'eri ku ekemu oteekeddwa okuba ng'olina bank loan either eri ku international level oba ku international oba ku local nga sente ziri mu billions ogikola. Omusajja azimbye kapeeka industrial area ko sente azijja luddawa. Can anyone answer me this question where this man gets all that fucking money? Kati ali mu Northern Uganda ettaka lyonna almost aliguza alimazeeyo ataddeyo zi business Omunyalwanda tulyose tufulwako buli ggwanga lyonna wabula Omunyalwanda bambi otufuze tusiimye buli kimu tukitegedde tukulozezza buli kimu tutegedde entegeerayo enkolayo obutemu obubbi bwo arrogance yo obukyaji na buli kimu tukirozezzaako ate ekyo kyakifunako until nga tusituse. Wabula over our dead bodies
buli muntu yenna ng'olirated ku Munyalwanda gavumenti bw'ekyuka ojja kifuuwa ng'okizza munda kubanga you have to be accountable for each and every economic crime gye mukoze against Uganda. Crimes against humanity. Crimes against indigenous. Kyandibadde kizibu nnyo to identify these people, their management, their behaviors, each and everything, but buli kimu tokirowoozezaako. We know who are you right now. Tumanyi mwe baani. Twebaza nnyo Mukama Katonda. Twandibadde tutwala obudde okumanya capability yammwe, ebizibu byonna tubitegedde kati. Eggwanga temulyagala, muli babubbi, bannansi tembaagala, mubasosola, mubatta, buli kimu kyagala. Tweyanziza nnyo. Naye mujjukire buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero. Ate yagala kulira bintu bino. Watu sigenda kufuwa mukka matu otegeere. Naye enfuga embi enziba ya ssente egenda kutuuka mu nsawo y'ogwe kennyini. Ng'ensawo y'amanda gye wagulanga emitwalo 2.5 egula emitwalo 200. Siga nti emiti gye watemu omwana gibuze, no, kubanga bad governance and corruption, inflation ereetebwa abasajja bano okukwata siriza omusolo ne baziteeka mu bintu ebitazza musolo. Yegenda okuleeta ggwe okutandika okuwulira ekintu kyolowooza nti kiri nnomo nga tekiri nnomo ng'ani akireese bebo. Omwana obutalya kyamisana na kyaggulo wadde ofuna school fees si nteekateeka ya Katonda. Museveni ne famire yo. Ebbulwa ly'embiri mu Uganda si Katonda, Museveni yabireese ne famire ye. Ekitta bantu, ekiwamba bantu kyonna Museveni yakireese ne famire ye. Enfuga bbi okusosola mawanga n'okugoba abantu ku mataka si Katonda. Oli taddaawo n'atugamba mbu Katonda asazewo mboneebone n'okubonaabonako kusalibwa omuntu wa bulijjo olw'enfuga y'embi. Gwayagala kungamba Katonda yazimba amalwaliro oba Katonda yazimba amasomero. Katonda yayingiza yakola amasannyalaze mu Uganda oba Katonda yali Minister of Education and Sports. Katonda yali mu economy, yali mu kusuubula. No. Ebiseera mu Katonda tukyawa bwerere n'okumunenya bantu bannaffe be tufaananya langi n'endowooza n'entegeera nga twawukana mu birowoozo byabwe n'ebigendererwa byo biba tukola ebintu bino byonna. Buli mwaka ne basoma budget nga Salimu Sala alinamu ssente zize ng'omuntu ne zikola project after project. Ne mubuuza bano ssente bazijjawa. Bazimba za arcades, bazimba zi malls, n'obuuza ssente bazijja luddawa. Kubanga ssente bazijja direct mu treasury mu budget ya Uganda. Ssente zigula amataka miles and miles, ssente tebazeewola bajja bujja mu treasury. Museveni alina budget nga buli lunaku akozesa biliyoni 2.5 olunaku, 2.5 billion Ugandan shillings. That is almost emitwalo 8 ya dola. Museveni olunaku akozesa emitwalo 8 something ya dola just a single day. Sente bazikola muki. Handouts. Lomboye ani boogera nnyo bakola kibagule bonna abantu bagule bala bakwato basibe kati yawane mandate abantu ba individual, they have power to kidnap and arrest whoever is sabotaging his ruling. Museveni yawa abantu mandate n'obuyinza okuwamba n'okusiba buli muntu yenna okuva kule suwa n'okutuuka waggulu. Buli muntu yenna gwe beekengera nti asobola okubaako kyakola okukyusa obuyinza obujji bajjamu. Gula ba bloggers, gula ba tiktokers, gula ba namawulire, gula ba nabyamizannyo, gula ba celebrities, kola buli kimu ky'oyagala as long as nti ye asigala ali mu buyinza ye kyayagala okukola. Mukitegedde bulungi awo tuvuddemu. Lwali terubusa nga kampuni y'essimu empya eggulawo bagiyita PPF. Era CEO wayo ye yasoose okukuba essimu ng'akubira bakasitoma baabwe. Lwali terubusa kampuni y'essimu empya yaguddwawo. CEO wayo Lukwago ino. Hello Uganda. Wake up Uganda. Rise up Uganda. Freedom for all. All for freedom. Viva viva BFF. Viva viva BFF. My mother country Uganda, wake up.
Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. Eyo kampuni esimba gita PPF. Chief Executive Director yo Lukwago. Slogan yayo long live Uganda, defiance forever. Defiance means you defy from the reality. Wakanya until when? Firitu wakanya twagala buyinza. So mutongole kampuni esimba gita PPF ya fulumye. Ngekitebe kyekikulu kiri Katonga, CEO yo Lukwago. Mukitegedde bulungi nnyo. Naye nga ekigambo defiance forever. That means for them they are not interested in taking over power. They are just there to stay in opposition, to fight in opposition. Defiance forever. What are you defiant? Oh, defiant nga chi. Toina chifana chisuka ko defiance kutwala buyinza. So, esimu empya guddwa abagita PPF da CEO ayo Lukwago esangibwa Katonga nga buchimba kikoze kiweddeyo. Kati kwekyo kanyongereko nakyo. Oluvannyuma lwa CEO Lukwago okugulawo kampuni esimu eyo bayita PPF. Ate eyatandika kampuni esimu eno ate abaddewo ng'essaawa zino ali mu New York. Retired Kano Chiza Besigye ngono state agent muwulire bulungi nnyo saagala munyiige. Omwami ono yatwogera essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika. Kiki kyamututte mu ggwanga lya Amerika? Agamba nti yagenze funa bujjanjabi yasinkanya abamu ku bantu be. Abantu be bano baali bajja dda nga bazze mu opposition bagenze mu Nuupu. Akuba simu emu ku emu ng'akubira buli muntu yenna yali ofudisi egatta ku Nuupu n'abagamba bange nti mukome eweeka twaguddewo ekibiina ekipya tebyakyagulanyi mbiveemu esente ziriwo buli kimu ekiri mujje tweddiza obuyinza mu opposition buli kimu tujja kituukiriza. Kuno mmanyiri Kyaddikano Kizza Besigye kwoli essaawa zino oli mu New York okuba amasimu ku buli muntu yenna yali mu FDC ng'omugambo okujoyininga era ng'oba introducingira PPF era nga mugenda kuleeta Lukwago nga president wammwe. Wabula gye munaatuukako eyo muyinza okukyusaamu ebirowoozo ne muteekawo kye tuyita coalition oba political parties okwegatta ne mulonda omuntu gwe mugenda okulonda mukube Kyagulanyi kimwagala. Ndi wano tegeeza nti eno move egezaako kuteeka Kyagulanyi wansi nga bamukuba omwandaawe eno Emmengo nga bakozesa Mayiga mu opposition nga bakozesa DP Buloko DP nga bakozesa ne Kyaddikano Kizza Besigye okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Besigye oli mu Amerika okuba amasimu ku simu osinkana abantu bonna abaali mu FDC badda mu Nuupu n'abalala baali bakyuse ngero wa sente hard cash kubanga you have money at your own, you have money at your disposal. Oli mu New York essaawa zino bwadde kumuli baga nti wagenda kufuna bujjanjabi no wali okimanyi nti wave Kampala nga electoral commission egenda kudikirira ng'ekibiina kyammwe ekite wano wenjagala osooka okwata Windows zo zeggule. Emyaka ebiri bweddu ekibiina kya National Unity Platform kyakola okukyusa mu ssemateeka waayo okusinziira ku mbeera egenda maaso mu ggwanga n'ebiriwo. Ne kikwata ssemateeka ne kimukyusa ne kimuwandiika ne kimuweereza Electoral Commission bamwambendinge bamuzze akolebweko emirimu gy'ekibiina. Electoral Commission emyaka ebiri bweddu yagaana okukkiriza amendments za National Platform. Wabula mu kaseera ako yagamba tekyaddamu na kuwandiika kibiina kya byabufuzi kyonna kipya. Mukama bwe n'abalagira ne baregisteringa ekibiina kya Mpuuga ne basooka beefuula nti babuzaabuza tebagala kuwandiika kibiina kya Besigye nakyo baakiwandiisizza mu kaseera mpawo. Wabula emyaka ebiri National Unity Platform yateekayo constitution eba gyambendinge baagaana n'olwaleero mbu baali baggalawo. Kati who is fooling who? Who is fooling who? Balikambuze mungabuza mu who is fooling who? Chairman of the Commission and your board of directors and governors. The party called National Unity Platform 2 years back, they submitted their newly amended constitution, but you refused to accept their request as they requested. And you informed the public that you are no longer accepting any new political party. But later on, you accepted Mpuuga to register his own new party. 2 weeks back, you accepted FDC
to register their new party. But remember, just a mere constitution of a national platform was blocked and is still blocked by the same electoral commission. So sometimes you can do something to harm someone and you end up helping him. Wandi collection to okulumono knows kangu yamuyambe kiriza. Mukole bintu bino nga muloza mugenda kulumya Kyagulanyi mulumya NUP ne mu exposing a system yamwe slowly. The blocking of no new constitutional amendment and you accept to register new political parties, the likes of Mpuga and the other of Kiza Besigya and Lukwago, it exposes the entire system. It exposes you. You are blocking NUP and Kyagulanyi. You are registering new political parties and they are amending their constitution, but you refused to accept the request of nation. So who is fooling who? Okole ekintu okulumya omuntu n'onzikango oyambe muyambe ekkiriza mutu yamba okumanyaliza tezigenda okubambya okulonda nakiki mutegeka temulumya Kyagulanyi mulumya system yonna ey'okulonda. Buuza Mpuuga, buuza Lumu, mu kalulu kali akaggwa akatali kana aka Kyagulanyi omwali Amama Mbabazi, High Court yagamba before Electoral Commission to organize any forthcoming election they should amend the electoral reforms. Era ne baba biki balina okwamendinga tewali kyagenda maaso. Olwaliro Mpuuga agamba nti aleta amendments ku bintu by'okulonda n'amateeka naye recommendation High Court ziyakola ziyandibadde ateeka ziyandibadde enforcing okubeerawo tizibeerewo ziyambeko ensi okufuna peaceful transition, but no one cares. Mutandise kuleta ate ebintu bijja opposition. So bino ebintu muyinza okuza muyigiriza temuyigiriza Kyagulanyi babula mugezaako kutwala ggwanga liteeka mu dictatorship super kakongolyo atina mu mwegalire lumu public ejja kukola okusalawo kwayo. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Ate ebiseera bisinga omuzungu agamba nti emirembe we gigaana okukola ebiseera bisinga amaanyi gateekebwawo. Kyemwerabidde nti muli kaseera ka kazigizigi oba kye bayita fragile. Musaana kukwata budde engeri gye mulimu mu mbeera ey'ekikugu olw'ensonga myaka 4 mufutobadde ku ggwanga. Mutta abantu, muwamba abantu, mwagamba agenda kuleeta miremera kukyusa kulonda kukyuka emirembe, mukozesa mudomo gwa mundu, akakiiko by'okulonda bagamba oteekeko kali independent, tekali independent. Mujja abantu mu parliament olw'ebigendera byammwe ne muteekamu abammwe. Essaazi temwagala kujjawo opposition muteekewo ate eyammwe nga mwagala kujjawo mulowooza muyamba temulwana kya mwabula mweraga ensi yonna nti tugenda mu pure dictatorship. Ekinaava mu pure dictatorship okimanyi? Nina ekibaluwa kye nalabye nga kitambula ku mutimbagano saagadde kiwa makulu kibayita declaration of Kinshasa. Declaration of Kinshasa eyo sigiwadde makulu olw'ensonga nze mala kwetegereza ensonga zino. Naye declaration of Kinshasa singa eneebanga eri ku mulamwa kyengambye abazadde mu kalowoozo ka leero ne ba MP bagenda okuleeta amateeka g'obufumbo. Muyisa amateeka gano nga mulowooza muli ku safe side naye mujja kusindikiriza abantu okugenda mu bikolwa by'okuvuga empanka. Ng'oyagala kumanya nti ensi nfuna abaana bo bavuzi ba mpanka bateekawo parade ngeri open mu Kampala nga bavuzi ba mpanka. Omwana we ojja musa mu parade ng'anyumirwa nnyo ojja kugwawo ekigo ofune sukali presa alusa ogoba kuziika ku saa 8 olweggulo nga tebakusabire nakusabira okukusaalira ojja otegeera nti ensi nfu. Kati nakino kyefaananyiza muyigiriza buli muntu yenna muziba buli kakutu konna ak'emirembe naye ekinaava mu dictatorship ng'eyeese mugenda kufiirwa buli kimu. Mugenda kufiirwa buli kimu. Mugenda kufiirwa buli kimu. Mulaba Bannayuganda nga batategeera ne bategeera. By the way, the big mistake Museveni is doing and his regime, the dictatorship regime, is to force the indigenous Uganda to get out of that country. That is a very dangerous move. It's like that Ugandans are going to look for green pasture, but it's time is going to reach those people they want to come back home. You'll get to know the reason as to why they were forced to get out of that country. Anytime they will organize retaliation, you will face it live. You know it right. It is a big mistake. Bannayuganda bemuloza bafuluma okuba buliddwako yes babuliddwako emimbanyi banagamba nti kati baagala kudda ka boy wange
kiteberezwa na Uganda kati basukka milioni omukaaga bali ubwo kimwe kibaita milioni omukaaga nga zifulumye gwanga nga nende zazikyabulidwa bulizwa visa kufuluma gwanga ngoloza buli agenda ofuluma gwanga ine kyoza nti agenda kukola bukozi nga zagenda okusirika Kampala muzibba nkubuuza gwe Museveni kuno kuoli birungi kuoli muhozi kuoli damulira kuoli namwe bamaji bagenda nozikuno kwemuli mumuloza nti abantu forcing bafulume gwanga okuba nti bali meddo kufuna emirimu bafuluma genda kufuna mirimu kunonya mirimu bagenda tula wansi batandika okulowooza kunyigirizibwa okuli mu nsi ze balaze nga n'essente ze basindika mubba ebintu byabwe bajja kuŋŋaana nga ne mba muyina mizayiro musime muyina drone zino ez'omu bbanga nga baagala kudda kwabwe mujja kiro zaako mweyo dictator regime ate nekino kakibagambe abapoliisi mulabanga abasiru abamagye mulabanga abasiru ne SFC nyini mulimu group nyo mulabanga abasiru si basiru obugonvu bw'olujegerege maanyi gaalwo etaliwo teka lya muto ezo nnimi ezo ngombo za Kiganda etaliwo teka lya muto but wenebezze mujja kitegeera so ekitufiri buli munayagwenda gumula yenna nabagenda mabala tebagenda nti bagenze kuseka balina sente no bagenda kwejjako kyetuyita stress abagenda mu koti bagenda mu kubanga they have money no bagenda kwejjako stress n'abatamiiva banywa omwenge tebagenda kunywa mu kubanga balina sente no bagenda kwejjako stress time egenda tuuka nga n'omwenge ogwo tukyasobola kutta stress nga ne kometa kyasobola kutta stress nga ne sente zibatwala okubajjako stress ziweddewo bajja kuddamu batunabage ekinaddako mujja kitegeera yes musobola bakola buli kimu kyebaagala at the moment n'obudde bugenda kujja nga tekukina kimugenda kuzza so njagadde okibagamba mbere nga mukimanyi mubatunyigirize bulungi nnyo ensi etegeere wabula buli ali Kampala ng'omulaba aseka taseka bayita amakweka nsaamo buli ali Kampala nga mulowooza nti ali bulungi aseka taseka ngo bagayita amakweka nsaamo ekyo ate mukimanyi bulungi nnyo gwataba Uganda era democracy eri bulungi ekikutambuliza mu coffin ya bulletproof kiki Museveni go ategese omukolo amajebo gamaze wiiki namba nga gategeka oli mu coffin ya bulletproof otambula obuuza ku bantu kitegeeza nawe kenyini toli certain ku future y'ensi yo n'obulamu wo ne family yo gwoba osobola okwegulira bulletproof what about your family and others lwaki okwata emmotoka for 4 hours ng'ovente bw'ogenda olina gy'olaga n'okwata emmotoka 4 hours lwaki abaana batambula kiro abatambula emisana bamala kusiba nguudo nga ggwe batambula mu bulletproof kubanga toli certain kubanga manyi mukozi bikolobero ku bantu just muganyi ku acceptinga and the reason being muhozi yanyoosa okukola tweet eyo ku zimu ze babasindikidde sanctions bakugambye don't dare plan to stand again 2026 tewaresipondinze kubanga embuto ina nyingi Paulo B wa Cameroon wajja ali bataliyo olimbigere ya Paulo B alizosigezo kilomita emu okutuuka waali nkiddamu kuzimu ku sanctions bakusavinze kwa baddeke gamba nti toteekeddwa kwesimba $2 kubanga gwe kenyini ofuuse kizibu eri Eastern Central Africa ne gwanga Uganda ate nga tebaagala bafire tebaagala mutabanko bujje mu East Africa ne bagata wesima wabula tonda respondinga ku bio gwe benseri safe nga security wali kiche kutambuliza mu coffin ya bulletproof era lwaki abana bote batambula bisana lwaki batambula kiro obola kiro banatambula bamala kuteeka bambega bonna jalaga ne janavanga ne wagenda okushoppinga teri bakize omuntu kubanga temuli seteni ku bantu bamudiringa nabo namwe mukimete munyiziza abantu mukaba 10 video edo tujja kusinkana ku 5